waliwo akayimba by then kewayimba na kayimba ako wali omanyi nkaagala nnyo nkeerabiddemu kaba kumenya omutima dia baka I know that song. I know so kanyimire namo kanuma n'okunumana omanyi nange Asha kayimba kange olwo luyimba lulungi kale abantu bamanyi njagala bamanyi nakuba live ngenda okusooka okuza bamanyi nakuba live nakuba oguluba nakuba kuba obuyimba obubanyumira bungi neze nange nina akayimba kange abakumenya omutima bakabya amazigaabo manya omutuufu ajja wow I still believe in love still believe in love I still believe in love yeah man yeah waliwo oluyimba lweweekubira n'owulira nti luyimba by then oluyimba lubeere lwakabi nnyo naye Katonda teyakisobozesa ajja kisobozesa ate kooli Ssaalongo kedde Ssaalongo mu bibba abire mu banga ngenda kwata tekamaani omulembe gwammwe awo remember waliwo bayimbi kyawo ntujjukirako yesterday yaliwo by then yesterday baali batuddirira be baali wansi ate ze nali nakuba mbaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda amanya n'eddoboozi nze Asha n'ava Namatovu mwasibye mutya bassebo ne bannyabo mwebale tulaba mwebale kutwagala era nga bulijjo tubeera n'abantu ne tubawayawayamuko ne tubabuuza baabulirako wa ne bajja ne batubuuzaako nnaku lwaliro nina omwami bagamba lubaale w'omulamu tebamusamiira tukabalika atubuuzeeko ate era tukoma yalo amanya yenze Trekaman Kisobeka Ssaalongo Asha wakoma kulinnya ky'okumanya Trekaman wavuka Ssaalongo nina amanya mangi kati ndi Ssaalongo wazaala abalongo ekikigwe okimanyi abayimbi nomuzadde abalongo amaje manyiivu gakwata ku mundu gakubira ddala tusanyusa okulaba ombuzeeko ne nga muganda ngo nolwaki simunoonyaako mwana Asha twebuzeeko mwana nebbanga kyaki myaka ng'emeka giweze nno sikubanga mu covid eyo nga ne covid tanaba anaye ensi etugabana mu covid twalabaganako awo before covid paka lasti aba yali paka lasti before covid yes kubanga waliwo show nga tukyayirwa mu bya TV waliwo show gye wateeke wa mitanda bana tuyiribye endongo eno tulabaganako ku video yali eri waggulu by the video omumerika waffe waliwo omumerika awo I remember nga nakatandika akatandika bwe twakumulabagana yes ku video shoot ogamba otya mwana ndi awo Asha endongo ekutwala etya endongo etwala kaguddeyo lwaki mujikiriza okubatwala nga kaguddeyo endongo etwala kaguddeyo abaana batujja ku manual ne basooka batuteeka ku automatic batujja ku manual ne basooka batuteeka ku digital jukira ne TV bazijja ku gundi analogo ne baziteeka ku digital okitegeera kati ekizibu ekiriwo nti abaana bakyankalanya sisitimu yaffe kitegeera sisitimu tetukyasobola gikwasaganya okuddamu kati bali abaana balinga bali mu industry endala naffe tuli mu industry abaliwa abajjira ku TikTok ani ensi yava eno ku TV gye twali tutambulira ne bagiteeka ku TikTok ne bagikyusa music wedda bw'omutunuulira n'owakati njawulo ki gy'alina music wedda anyuma nnyo music wakakati abuubuuka nnyo music wedda anyuma nnyo owakati abuubuuka nnyo wakati wakubuubuuka what do you mean kubuubuuka mu Uganda nti kintu
ekintu ekipakuka kiri awo ekiyitamu nekiyitamu nekigenda. Emabegako we mwawandikiranga ennyimba oba mwaliwo ennyinnyi ebiseera ebyo mwewanga obudde okuwandiika ennyimba? Producer ng'akugamba Chokamani omaze kati okuba chorus, genda oddeyo tulo owandiike. Oba ng'obeera ne idea y'oluyimba n'oluyimba lwo nga walutereka dda mu mutwe. Waluwadde obudde. Si byakuyiiya kati ogende mu studio recording. Si byagenda kati mu studio naye kati ogenda mu studio. Producer n'atandika okukuba ebintu nga biri different from what you composed. Kati ng'olina okuddamu owandiike buto. Ate teri budde. Okitegeera? Naye kati oli wawandikanga oluyimba lwo ng'omanyi bulungi engeri gye lutambula, omanyi producer n'akuwa obudde n'akuba ebintu n'agwe n'omugamba si byebyo. N'addamu n'akuba n'amugamba si byebyo. N'addamu n'akuba n'omugamba kati awo tuli ffenna. Ne bigwa ku beat eri gye wawandiikirako. Ne bituula. Naye kati ba producer abasinga tebalina budde wagamba nti kakati ebintu bino bigaanye okutuula kuno. Agamba Chokamani ekikulu ebintu muli ku nkola nkadde nnyo mwana. Olina kujja ebintu ne tubitegattira wano. Okitegeera? Nti enkola gye twakolangamu ate bo bagiyita nkadde ate yeesinga okuba ey'akabi. Ennungi. Okitegeera? Nti compose osobola okubeera ewaka n'ocomposinga ekintu nga kirungi. N'ogamba kino ekintu wenkikuba ensi erina okkiwulira. Ensi erina okubeera, omuntu alina okubeera attached. Kubanga oli waka, oli poole, owandiika ebintu byo bulungi mpola mpola. Naye kati sometimes waliwo ba producer b'otuukako n'agamba mwana twekayo ebintu kati byakufuna ngoma kugitambulirako. Bino kati nga mwawuliranga oluyimba lw'aba Jamaica kati katukube engoma gy'oba okuba kati tugire. N'omugamba muganda naye ogamba byebiriko n'omugamba mwana kati ebintu by'ogamba nti byebiriko ebintu byetaagamu ka time. Kyobola ennyimba z'edda zinyuma nnyo okusinga eza kati. Birimu time. Kitegeera? W'ogenda ba producer abasinga ab'edda bamanyi nnyo ennanga ab'edda kati ate abaakati abasinga abaana ennanga ebatawaanya. Bamanyi kompyuta okusinga. Basinga kumanya kompyuta, amanyi kubamu obuntu 2-3. Era w'osanga amanyi okukuba ennanga ye muntu asobola okukuba oluyimba lwe wayiiya edda. Yakuba ennanga. Bayiddala mostly abasinga bava mu kyaki. Kasita omuwulira ng'alimu olunangananga omanya ogenda kukola oluyimba olulungi. Chokamani sooka onkubiremu abantu bajjukize kanyawo. Mazima akooye birabanga ku TV. Omwana akooye bimunyumiza obunyumiza nyabo. Ayagala alive. Anyumirwe ku life. Yaman. Akayimba ako bayidaye kanyumira nnyo. Era nze awo mwagenda okakomyawo ku TikTok. Banaye kakomyewo. Tulyoke tukakole challenge. Asha kakomyewo akayimba. Akayimba nga kakyakaza abantu. Akayimba ako kakyakaza abantu. Era abantu mwandibawadde ebimuli nga bakyali balamu. Bani tuwadde ebimuli waliwo abansanga ne baŋŋamba mbu yazaala n'omwana lw'akayimba ako. Ayagala. Ekikigwe. Oli waliwo yansanga wa ekireko omulala. N'aŋŋamba naye ggwe muyaye ggwe wasooka n'okyankalanya amaka gange ate ne gamala ne gatereera. N'azaala n'omwana. Omukyala nali simutwala awutu. Kitegeera n'anoba nanterangamu akayimba buli kanaku. Ayagala live. So ennaku zino TikTok erina kyetuyambyeko. Edda omulembe ogwo kuba nange naliko mu ndongo. Music yatusumbuwanga naddala otwala ennyimba ku radio. Naye kati saawa zino be bazinoonya. Kati essaawa zino ekintu kyakyukamu. Si mu bubi naye ekintu kyo kiri automatic kyakyuka. Edda ng'omala kwegayira presenter wa radio. Nze nyina TV presenter kyali wange. Anjagala nnyo yakuba nnyo ne music wange ku TV. Naye yantuuza n'aŋŋamba Chokamani
ndaba amanyo gatadde nnyini ewaffe like wa like ku TV nangamba sooka oddamu orivisinga ebintu sooka oddeyo ku TikTok kati ku TV omanyi nti abantu abasinga ku TV bagiraba kitono nangamba sooka ogenda ozimbe kuba kakati ennyimba naffe ze tukuba tuzijja ku TikTok zimulumala kukwatayo ku TikTok ate ngeddo abo boolaba twabeegayiranga bwegayiriza muzeeyi mpisa naye nga abasinga baali batyali bange abasinga sabafunamu buzibu abakozi ba TV abasinga nze bankubiranga music wange ku Lofit nga si bya ssente ngedda nti omala kusasula ssente ng'omuwayo just kwagalako naye nga neoba tomuwadde ogenda okulaba akayimba kayiseewo papapa bayitawo ekyo mayina nakikubuuza nti oluyimba olulungi oba omuyimbi omulungi amala teekamu ssente nnyingi okukuba hiiti oba okuyitawo omuyimbi okuyitawo abasinga tukipapira ekyokuyitawo ng'oyagala kuyitawo naye okuyimba kulinganga kusoma oteeka okubeerako mu kindergarten mu baby class nodda mu toopu nodda mu P1 oba oyagala okuyimba kuleme kukumenya tolina kubuka steps kati bwe oba osanga waayo ssente ayitewo mangu kitegeera oyagala kuwaayo ssente oyitewo ku TV toyimbanga na kabaala ka ku kyalo akabaala ko ku kyalo gy'obeera tebakumanyi olina okakasa ate no gy'ova anti ffe abasajja kati kankubule nze Asha abasajja batutekanga ku TV okwo nga batujja eno wansi mu ghetto si byakubuka steps nze waliwo omusajja bamutanga Ronnie yakola Capital FM yafa DJ Ronnie nze yansanga waliwo gye bayitanga Amnesia eno ku Kampala Road nga bakyagiyita nga tenafuuka Amnesia nga bagita Kingston namanya Amnesia Kingston saagimanya kati waliwo akayimba kamunyumiranga nnyo akayimba kange ke nayina bakayitanga ebinnuma bye bimuluma omwana ono ebinnuma bye bimuluma yaŋŋambye ebinnuma bye bimuluma omwana ono ebinnuma bye bimuluma nfudde nze ke yakumanyirako kati yakawudde twabeeranga mu bbala ng'ebyo ekiyaye nga babimanyi nga buli kanaku tulina okujjaawo kati nga si tetuyimbirawo naye nga gye tukubiddwamu nga tubeera nnyo era awo ne kumpi ne ba DJ bakyalibo kati nga bakakubamu kati ne DJ Ronnie najja nampuliriza ng'ajjaawo kati ng'awulira nnyo akayimba ako n'ayagala nnyo akayimba n'antwala ku Capital ate nga Capital kyali nga kizibu nandaga buli omu bonna amagye ga Capital g'omanya amanene gwe gikutebereza ghetto youth okuleeta mu Capital FM abali abani ate oli mu ghetto eno wansi nandaga yamala okuzijja ku Capital FM n'antwala ku gundi ku Beat Capital FM ye Beat nandaga n'aba Beat n'abagamba ono ye Tracker man anyimbira bulungi bananga alina akayimba kalungi okawulira oyo mugenzi bamuyita DJ Ronnie yakolangako bya love bikyeri mujjukira ekiro kati yakutandika okukuba akayimba kange na love si ssente n'omukwano kati akayimba ne katandika okufuna bafaani bakwa sinakakola na vidiyo olaba okuyimba gye kuva nkulaba kati ne batuuka nga kati netuuka kati neyankolera vidiyo yansanga omwo mu bbaala omwo nga tukuba njagala nkubulire nti ebintu ebisinga kale twevuga sipiidi
abantu nti n'akayimba ako kukakola eh nako saakakolera ssente akakolera bwereere just eyo gye nali eyo na connectingamuko ne Kano Kayanja oyo Kano Kayanja w'Emutundu ina akayimba ke namuyimbira nanjagala nnyo 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 kati nansindika wa Steve Jean ndowooza obirabe biro byonna nga bagamba level zaakuteekako ziba nkambwe naye nga si gwe weetwalayo nti teekayo akajja kasita weekakasa ky'olina n'ogamba Asha ndi wakabi ngenda kuyimba wano tulabyeko era ku bayimbi kyogera kituufu saagala kwogera mannya g'abantu atadde mu ndongo ssente ate ng'azirina n'erinnya lyagaana kuba kati saano singa gwe tuliko kitegeeza music bw'oba obuusa emitendera kasita obuuka emitendera bateeka okulabisa bateeka okugamba nti gwe tewayita pitu tewagenda mu toopu tewagenda mu toopu gwe nno kasente keetaagisa kuba kati waliwo time gy'otukako nga weetaaga abantu abakuwa kasente abakupromotinga obulungi okitegeera kati wetubulako kitegeera nti n'abeera ng'ali focused nnyo waliwo kuba babeera abalina sente naye nga tebali focused ng'apa ku linnya lye okyokupa ku linnya ly'omuyimbi gwakola ki gwalina okukolamu ssente tubalabyeko bamaneja bangi nga tumanyi maneja ate okusinga omuyimbi nga omanyi maneja okusinga omuyimbi okitegeera kati gwe mukisa omubi oluusi gwe tugwako okitegeera naye nga ekintu ky'okuba omuyimbi owakabi olina mitendera si kubuuka steps wuyo oli ku university ate ng'olina okutandikira tewasoma P7 bateeka okulabisa bakubuuzayo akabuuzo ka P7 okagwa n'otuuka otutulaga nga bakuzaayo ekitegeera waliwo akayimba by then ke wayimba kayimba ako wali omanyi nkaagala nnyo nkeerabiddemu kabakumenya omutima hadiya baka I know that song I know so kanyimire namo kanuma n'okunumana omanyi nange Asha kayimba kange oluluyimba lulungi kale abantu bamanyi njagala bamanyi nakuba live ngenda okusooka okuza bamanyi nakuba live nakuba ogulubaguluba nakuba obuyimba obubanyumira bungi naye nze nange nina akayimba kange abakumenya omutima bakabya amazigaabo manya omutuufu ajja I still believe in love still believe in love I still believe in love waliwo oluyimba lweweekubira n'owulira nti luyimba bayidhawe oluyimba lubeere lwakabi nnyo naye Katonda teyakisobozesa ajja kisobozesa ate kooli Ssaalongo genda kwata mu abire mu bbanga genda kwata tekamaani omulembe gwammwe awo I remember waliwo bayimbi kyawo ntujjukirako Yesterday yaliwo by then Yesterday baali batuddirira be baali wansi ate ze nali nakuba ze nali nakuba naawe nagira mbugizi katono awo bankwata mu bukwasi abayimbi bano baloga kati gwaleeta mutwe bano bakuzaayo zeri mulasita ebyannema byannema byokukwatamu kati nno ogenda kwetuulako Ssaalongo ali ready and steady kakati nze Asha kankubuulire senga Asha senga nze naturally nali sirina maanyi ngaagamba Asha senga ndi walanyi senga ate ndi wansi nnyo singa bakuzaayo ku ttaka naye just went oze waliwo ebitandya nga wenagamba nti kino ekitone kasita weewulira kasita weebirivingiramu kasita weewulira waliwo ebintu byokati ogenda kutambula pakawa
Pakawa. Tulina ssente mmeka? Mm. Ogenda kukola biki bye bakola? Kitegeera. Ogenda kwemalako emirembe otandika okufaanana ng'abalogo. Kituufu. Oleme n'okugula jjiini empya. So omulembe guno sijja kugamba nti wagwa wabula oli omu ku bayimbi ababuze ababulidde nno ddala. So w'obeerako mukazi gwokka eyo oba w'obeereyeewo olowooza ki nga about Ndongo? Yes, webale kubuuza kibuuzo ekyo. Mbeera ekintu ekisinga okumbeezaawo kuba n'essuubi ddene kubanga neewulira okitegeera manyi anytime ogenda kuba anytime omanyi waliwo Asha wobeera nga otambulira mu kkubo ng'otambulira mu kkubo nga kangeze ku zino escalator. Waliwo escalator eyambuka gy'olinnyako bw'oti nekwambusa. Waliwo ne escalator gy'olinnyako ng'ekkirira. Kati olunaku olunaku lutuuka ne lukya ne wabaawo akujja ku escalator eri ekkirira n'akuteeka ku escalator eyambuka. Simumanyi. Katonda asobola okuleeta omuntu yenna. From anywhere. From zero to hell. Okitegeera. Nze natuukako olunaku lumu nali nawa nali Mbaale, twali Mbaale ku show. Twaliko oyo gundi oyo nga yakatandika okukuba oyo mukazi wa Kenza ani? Rema. Eyali ne gundi nani ne Irene Namubiru nga tuli ku kigulu ekyo waliko abayimbi ndowooza nga abasatu naye nga nze omu ku babobbola nga nze omu ku basinga okukuba Mbaale. Kakati olunaku olwo kwaliko omusajja amuyita DJ Black abeera wa Chameleone eyo. N'aŋŋamba gwe muyaaye gwe badde bakunoonya. Ne mugamba ani annoonya? N'aŋŋamba nnyina mukama wange eyo akunoonya. Ko nze y'ani? N'aŋŋamba bamuyita Sipapa. Kati Sipapa nga temunnamumanya nnyo. Otyo? Kati nga nange simumanyi. N'aŋŋamba mwana musajja alina ssente bamuyita Sipapa ali emutunga eyo. Akwagala. Ne mugamba kale tujja kukwatagana ennamba yiyo. Kale ne nkomawo wano ankubira essimu si bye ndiko. Okitegeera. Kati ku lasiti tuba tulina waliwo omukyala bamuyita Samuyiga tuli naye kompyuta. Samuyiga yaba naye akyali omujjukira ku Facebook nga yateekangayo ennyimba zaffe. Ng'ali mu ku-uploadinga lwimba lwange Wandegeyawo. Kati ngenda okuwulira Samuyiga ayogera mwana kama nanyamba nendaba Sipapa oyo. Ne mugamba Sipapa aki oyo gw'ogamba? Nga waliwo omugagaayi mupya alina ssente bamuyita Sipapa. Kumbe tamayinze bangambye edda erinnya. Kyagwa akunoonya. Ono amunoonya kyokka naawe akunoonya. Ne mugamba tabangayo ono gwe nnina. N'aŋŋamba wamusaana ne mugamba waliwo Black gwe yaŋŋambye. Okitegeera. N'aŋŋamba katulabe ennamba. Agenda ogikebera nga ye ya Black. N'aŋŋamba kubirawo essimu kati. Oli Dooni. Oyo waba yakunoonya Dooni. Okitegeera. Nempapa. Kati ne baba Black ne mugamba Black story ekyo oliridda wa? Ne mugamba story lwaki tompa ku ssimu ya mugagga oyo gw'obadde ogamba anoonya. N'agisindika. Enkubirawo essimu essaawa eyo mu banda n'aŋŋamba jangu emutungo. N'aŋŋamba Rekaman mbadde nkunoonya. Ebintu ne bikyukirawo we biti. Olwo oli ku luyimba ki? Nali olwedde maze okuba live nga bikola. Nga siri bubikale nti noonya promotion nga bitambula. Nga bitambula.
kati nga ndaba ate wemba nfunye ate omuloodi ate ligenda tutambula nnyo kitegeera anti ndowooza olabye system bwetambula ofuna ku ddaala eryambuka genda okitegeera kati tomanya akya lunaku kiri ogenda kuddamu kikuba tolina kwestressinga obulamu bubalire ku peesiyo do what you're supposed to do ate nkwagadde okitegeera kakkana kubanga ne wakikuba towamanya kuba ffe waliwo olunaku nga tetunakuba nazaala live n'oguluba waliwo omuyimbi gwe twali naye nga tukyali ku Majestic pozi mwaliko n'abayimbi ba Majestic bannange by then ani yaliyo ng'owamaanyi Bantoni waliyo like abaali nga promoting ennyimba ku Majestic wali musajja amuyita Dave Moss Bituke oyo Jordan Majestic oyo kati ali Jordan yatundanga engoye Senior B naye yali ku gundi Senior B naye yali waawo naye bannange amagye nga gabeera awo okitegeera Balaji baani kati nga tuli awo nga tuwanise tulaba endongo egaanye twagala kgenda Juba tutandika otunda CD endongo no yali egaanye nga tuli n'oyo waliwo kati muyimbi wakabi nnyo naye wakabi sijja mwogera ali byeyogerera otyo nga waliwo atuwadde CD okitegeera tugende tutunde tugamba naye kakati lwaga ono tujja kudda Buzzi tugende Sudan tukolemu by then ate Sudan waliyo akasente nga kali mu $, kati nga kali nnyo mu CD ezo nga wezitwala bazigula kati omugaga nalaga ngenda bawa CD mugende mukole mba musazeewo kati waba wabulayo ndowooza weeks 2 nga ali mututegeka tufunira transport biki n'enkuba oguluba n'enkuba oguluba omugaga yennyini yanga tolina gy'olaga mwana sigala wano tolina gy'olaga n'asooka n'ampaayo emitwalo gyali 5 n'agamba beera wano sidi tugenda njagala obeerenga wano njagala just obeerenga ku dduuka lyaffe wano bwetuula butuuzi awo beewaka jangu obeere wano ebisigadde tujja kulaba ekitegeera kali n'oyo kati ate oyo nali nakakuba naye n'akuba oli munno wayitawo ndowooza wiiki ng'emu naye n'akuba kama n'abayambira okitegeera ebintu bino si byakufiirako nnyo abaana tebafiira nnyo ku bannaabwe tofiira nnyo ku munno seetumala essomo si nnene nnyo bannange nze baneeneyagala tekamanyuli nali neswesinga kikine kataibire njagala obulamu I love myself first love yourself people to love you kubanga ewe maleka mirembe nawe oyakutunulira bw'ati akutya tolina ssanyu nemba siinamu wadde ekikuba neoba toyina golola akagoyeko fuluma balumye baire nga tuze ku mboozi ya sipapa agambye twekamaani nkwetaaga wagenda genda ensanga awo emmotoka nga zisimbye kuva eno paka eri nga ziringa mmeka neba ne sipapa yalina ssente abantu baalya sente ya sipapa naye teri kinnumye sipapa olunaku olwaleero ali mukomera naye be yawanga ssente okugenda okukyalira omuntu bagaana just you get an ID n'ogenda ID nze singa nali akusendeze nandigenze ne mmulabako ogendayo ate no talina mbwa kubanga bannange abantu omuntu oba walya ku ssente y'omuntu nga saa zino ali mu bunyogoga gendayo omulabeko jjukira nnyo banaye abantu mwerabira omuntu oba musibanga oba mwerabira wano mukwano gwange Swaba Kasumba naye baamusiba yali muyimbi naye simanyi nti abayimbi bagenze nayo Kasumba bamusiba
kati guno gwa kusatu gwa kubiri oyo kyali wange mukwano bamusibirawo ali luzira nekyemanyi kati ali emyezi gye giri kumpi kuggwayo bw'ogaana okusasula ssente obeerayo n'okola ekibonerezo kyo munaye bamusiba ebyessente nga wobimanyi ensi ali luzira naye simanyi gundi gy'alimu nati ogendayo nze ntyekomera papa yali mu ali mu prison bambi naye obulamu buno obulamu bw'ekkomera si bwakabi mwana tuba tukyalina mboozi ya sipapa olwo otuuseewo awo amamotoka mangi bikyani tukawo awo osangawo ba Melody ba Serena nga bayingirayo dda bakiweewa Gerard waffe taata waffe ngaali yali eswaga omumanyi yaliko mu Sipapa Entertainment Gerard Kiweewa Gerard yali waffe nnyo naawe ng'ali eswaga omumanyi takyayambala na mpale zino za bulijjo ng'ayambala zino ze yayimba mbubandala ambala jini ng'abula kusiba gundi mu ddebedo Gerard Kiweewa ate ng'anyumidda ekikiggwe ng'oyingira Sipapa Entertainment bonna ba Flavia Namulindwa nga bali awo be ba presenter abaaliko abaliko baticha ng'amagye gali awo bwe kyolina okumanya nga yakuŋŋaanya amagye gonna ag'omu entertainment sopange ewuwe buli ssaawa bali akabuzi era nasanga embuzi ekoledde kikumi kiri kiti waggulu nenzijaawo omukaga nandaba nanga teka mwana ayogera yayogera nga mpola nemugaba mwana izeero mwana kawaani ki mwana musajja gwe mwana okitegeera nampitawo mu mmotoka netusooka tudda mu mmotoka ogenda otuuka mu mmotoka ng'erimu ebizike biri biti neŋŋamba ntuuse gyendaga azooka mpa ku ssente awo nako kyayonga mmeka apa nnyingi yampayo ndoozi mitwalo nga 5 ssente nnyingi se anti ku Sipapa ezo si ssente bayira yakuweya time ssente ze nalabawo awo tizaali ssente naye agaba emitwalo 5 yagaba alinanga abaana sitedde tubeerewo tutandike okukola tegeera kati ebintu bya Sipapa abamu we misunderstood Sipapa tebamutegeera nti Sipapa teyali wali olina okuba nga ebya managing tebyali nnyo bintu bye Sipapa yali asinga kwagala mikwano giri mu entertainment mwetooloola kati nga wakulaba Asha ng'omanyi okuyimbamu asobola okukusembeza akuyambeko ebimu I get your point. Yes, kati ffe ate twalowooza nti byonna agenda kukola ki agenda bimala okitegeera so nga ye naye azze kukola mikwano mu industry mikwano gye nga walya ssente ze nga naffe wetulyako jjukira emuteeka mu limelight like nti mukwano gwa Kamiyoni mukwano gwa Tuka mukwano gwa gundi aba naye wamaanyi n'ebintu bye biba bitambula mu style ye okitegeera kati ne tutandika okubeera awo okitegeera waba bafunye akasente ka vidiyo n'akuwa n'ogenda okola okitegeera musajja namayiza nga mpaddeyo n'akamotoka awo akuba amagye g'emakinde gaakalyawo amagye g'emakinde nakapaakinga awo ewa muganda wange Sukide awo ne bakalya. Sorry about that. So tweka endongo obadde obuliridde kiki kyotufumbira kiki kyotusuubiza kiki kyoliko nina music mungi nno have a lot of music atanyuma tulinde bulinzi anyuma just ndowooza kaseera ke kananatuuka bamanye kubanga we naggambye ffe ebintu byaffe tetwagala nnyo okwesiba ku bantu ate mweyagala kweteeka ku pressure obeerayo
Asha nakubira akasimu nagaa mwana twekamani ki ekiriwo jangu oyimbe wano nkuweeyo kano ng'ogenda kitegeera kwagala abantu babeere bagumu nti waba tandabe ku kibulu kinene tekitegeeza nti siriiyo oba gy'oli mba gyendi okitegeera nti but just sometimes tulina ebintu bye twewalamu ku bivulu ebinene ebyo enkokola twewala nnyo ebintu by'okuyisibwamu amaaso twewala nnyo ebintu by'amagaali muli bayimbi naye ogenda okulaba emabega wa stage wajjudde eggaali luli twabeerangayo bayimbi ffekka kitegeera kati bulimu kati okubeera ng'oli seefu omwana ayinza okutuna n'agamba tekamani tumuyiseemu eggaali tekamani ekyo kyepankapanka mwana kyepanka kiyiseemu eggaali wali abayimbi nga balina effujjo kitegeera just effujjo naga tumulabiseemu okitegeera kati ebintu walina ebintu byeweewalamu n'ogamba abantu banneetaaga eyo naye eteeka kubeera nga dimandi y'amaanyi okundaba ku kigulu kyo so tweka obugambo bw'obusembayo eri abalabi baffe obugambo bwaffe obusembayo bagende tulina oluyimba lwe twatadde oluyimba live naluzeemu ne ba voltage music naluzeemu nabo bagendeyo audio twagimaze video ekyali mu making audio gyeri eri ku YouTube tuteekamu linnya ki? Teekamu Trekaman voltage a live remix n'oluyimba olwo nsaba olunziriremu kabakumenyo funa kabakumenya omutima tuluddamu remix oluyimba lwaffe waŋŋamba naye oluyimba lwaffe olwo lwaki tuluddamu remix tuluzebuzza omwana yalukuba n'alumala akapeera ako ke kaba kasemba nayo so Mr. Right afuse Mr. Right onoonya Mr. Right from left to right gumiikiriza akaseera kali right na Mr. Right akoliko right bikwate mpola ebintu bikwate mpola ng'anoonya ddoola olifuna akwagala akuyita omwagala alikucakaza omutima n'agucamula buli w'omulabako ng'asimayiringa buli w'omukwatako lutiko ne luyiwa just peke ng'ogifiiringa yaliwo owuwo tali kukitinga teweetugayaya teweewa obutwanyabo teweetugayaya nkabakumenya omutima diya bakabya amaziga abo manya omutupu ajja mama okabakumenya omutima diya bakabya amaziga abo manya omutupu ajja I still believe in love still believe in love I still believe in love. Yeah, man. Wow, bane tubadde olunaku olwaleero ne Trekaman munoonyeko ku nnyimba ze bane muzizukuse muzikole challenge ennyimba zedda zinyuma God is there bakita old is God yes munoonye ku nnyimba zedda bane zinyuma kati ng'akayimba ako ayagala Alive gye kali mukanoonyeko ku YouTube mukateeke ku TikTok bane tujanjawaze ekintu era njaga nsaba Katonda omwaka ogujja tubeko newe tutuuse tutegekeyo ekivu tumamirire gundi waliwo yandabudde wano Trekaman no okuba akayimba ne kakwatayo no papa n'ekivulu naye nga munnange oluusi babeera abantu abakwetoolodde be bakuwa hype eyo bantu baba bakwetaaga tujja kugamba nti kati obudde butuuse sumulula ng'ate nzira mu Samsung bikoze bitya era nsumulula busumuluzi tomanya mukama wakuyambira bane eno bwetyo bwe tubeera ku Life Experience Uganda okubaweereza tusinzira n'okusiba back mubeere bulungi bye bye